Mu mawulire agakagwawo gano nga si malungi. Honorable Muwadanku Nyingi akiikirira abantu ba Kyaddondo East mu Parliament ku kadi ekibiina kya NUP ate era nga amaze okubeera nga nominatingibwa ng'agenda okuvuganya era ku kadi ekibiina kya NUP addemu akiikirire abantu ba Kyaddondo East. Kakati wulira amawulire agabaddewo. Muwadanku Nyingi asimattuse okubeera nga awambibwa abantu abatategerekese abagambye okuba nti babadde bamugoberera mu mmotoka ya drone ne mmotoka endala era nga kigambibwa nti bamaze ennaku nga bagenda maaso n'okuba nga bamufollowinga. Ekigendererwa kyabwe tekinnaba kubanga kitegeerekeka wabula Muwadanku Nyingi bw'atuuse eri abali akakiiko k'ebyokulonda n'abategeeza message n'agisindika eri Simon Byabakama nti abasajja mu bagambe batuleke ab'ebyokwerinda tuvuganye mu mirembe twewandiise mu mirembe tukiikirire abantu baffe mu mirembe. Kakati Muwadanku Nyingi asimattuse enfunda eziwererako ddala ate nga ne wenjogerera bino tebinnaggwa ngenda kulaga akatambi ogenda kutya. Annyonnyola agamba nti amaze ennaku nga abantu bamufollowinga wabula nga tabategeera tebategeerekeka ate nga balaga balinga ab'ebyokwerinda bamufollowinga mu ngeri ezitategeerekeka n'ekigendererwa ye kyagamba nti balabika baagala kubeera nga bamuwamba era n'asaba akakiiko k'ebyokulonda bagende maaso n'okuba nga boogera n'ab'ebyokwerinda nti batuleke tukole kampeyini zaffe mu mirembe kubanga bye tukola biri mu mateeka. Muwadanku Nyingi mu constituency ya Kyaddondo East gy'akiikirira agambye asimattuse emirundi egiwerako okubeera nga awambibwa. Kakati yo nga sinnagendayo wenjogerera ng'ebyalo bina Nabbanja naye si birungi oluvannyuma lw'okuvaayo n'agezaako okupalappalanya ogenda kulaba mu katambi Nabbanja oluvannyuma lwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okukuba laale ekakumiro n'ebitundu bya Bunyoro byonna ezibadde ez'omutawaana ennyo namungi w'omuntu Nabbanja be yalagira nti temuvaayo musigale mu mayumba gammwe. Abantu baavaayo ate oluvannyuma lw'okuvaayo ne bayiika mu bungi ate ne bajja ne bakisussa busussa. Kakati helikopita yateekebwa mu kisaawe ku lunaku luli kigambibwa era kikakasiddwa nti Robin Nabbanja ye yalagira ambulance eyo okubanga ejjibwayo era nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu press conference gy'akoze nga tannasimbula olunaku olwaliro okwolekera ebitundu ebirala gyagenda okubanga abeera wali Buliisa yagenda okuba laala esooka ne Masindi asoose mu press conference byayogedde era naye alina byayanukudde ku Robin Nabbanja n'abaako n'ebigambo bw'obubaka bwaweereza bannayuganda ku nsonga ez'abakulu nga Mathias Mpuuga abakulu nga Medard Lubega Sseggona n'abalala abalabise nga babadde beeyagaliza byabwe. Wuliriza nga sinaba kubanga ngenda mu nsonga eyo nga sinakuwa nsonga za Muwadanku Nyingi n'akatambi njagala kusooka kwebaza mwenna abali mugenda maaso n'okubanga mutudduukirira ku nsonga yaffe ku mulanga gwe twakubye neebaza bannange mwenna abasobola okujja mu inbox ne tuba nga twogerezeganya ku nsonga ezo. Ennamba yaffe izeeze ennamba ziri 2 0756 0756 ye ya Airtel nga bw'ogirabaawo 0776 ye ya MTN. Namba ezo zituyambako tuli mu kugezaako okulaba nga tufuna kompyuta esobola okukola emirimu obulungi ennyo twafunye abatwazise naye nga mbadde muwulira amaloboozi nga tegavaayo bulungi ebintu tebitereera tuli mu kulwana kulaba nga tutereeza system tube nga tusobola batuusaako amawulire mu ngeri ennungi. Neebaza abasobodde okututuukirira ne mutuyambako twafunye muganda waffe atunda kompyuta era ebintu ebimu twamaze dde okuba nga tubifuna tuli mu kubiteekateeka naye nga akasente akabulayo katono nnyo abatusuubiza tulinze nammwe ebitatambudde bulungi tubasabira ate obaolyawo bisobole okuba nga bitambula bulungi nnyo tusigale nga tubaweereza mu ngeri ekyasinza okubeera ey'omutawaana. Kakati nga sinaba kubanga ngenda wala njagala nsooka enzigyewo akalango kano then oluvannyuma nkuleetera ensonga eza Muwadanku Nyingi ng'atabukidde abakulira akakiiko k'ebyokulonda oluvannyuma lw'okusimattuka okubeera nga awambibwa. Kansooka enzigyewo akalango kano kamu kokka oluvannyuma lw'akalango nzije tubeere nga tuyongerayo n'ensonga enkulu oluvannyuma ogenda kuwulira n'ebigambo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu byasobodde okuba nga ategeeza bannayuganda bw'abadde ayolekera districts ebbiri omuli Buliisa gyagenda okuba laala esooka ne Masindi gyagenda okuwunzikira olunaku olwaliwo ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi gwa 10 2025. Kkiriza tusooke tugyewo akalango kano kamu tubeere nga tweyongerayo. Olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi bowera tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, kakati njagala olabe Honorable Muwadanku Nyingi ng'atabukidde abakakiiko k'ebyokulonda wano n'abadde agenze ku nominatinga wabula agamba nti ne wabadde ajja
nti ng'oggyeko ekina kuba akugambye asimattuse emirundi egiwererako ddala okuva ensonga zino lwe zaatandika emirundi mingi ng'asimattuka okuwambibwa kyokka n'olwaliro lwennyini bw'abadde ayolekera ewa Kiso ku kakiiko k'ebyokulonda abeere ng'anominatingibwa ayo naye asimattukiddeyo era awonedde watono okubeera ng'abasajja bamusalako kyannyonnyodde akakiiko k'ebyokulonda ky'abasajja mu bagambe batuleke bye tukola biri mu mateeka ndobera wakakiiko k'ebyokulonda kize we mbadde nzijja babadde bagezaako okumpamba n'ejjo poliisi agezaako okumpamba ekasanga ti yakusaba akakiiko k'ebyokulonda mwogere n'ebitongole ebyokwerinda batuleke nange okubeera memba wa NUP si musango batuleke twetabe mu kalugano na mirembe. Muwada hoy. Hoy. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Lutalo ngaluwete. Tuliyambale mule. Tuliyambale mule. Tuliyambale mule. Lutalo ngaluwete. Tuliyambale mule. Tulizimba Uganda mpya. President Yagulanyi oye. Oye. NUP oye. Namulera oye. New Uganda hoy. New Uganda now. Tulumye Kyaddondo. Soka nebaza Mukama Katonda nti wakati wa ebitongole ebyokwerinda ne abalumbaganyi ogezaako okumpamba nga nzija okwewandiisa nsobodde okutuuka wadde nga nwanye nnyo ate ntuukidde ku bodaboda nsooka kwebaza wa bodaboda w'e Lusanja ambuze n'olunaku olwajjo poliisi n'ebitongole ebyokwerinda ebirala bagezezaako era okunnemesa okutalaaga constituency n'okuba nti tweteekateekera nomination eno. Yes, embeera bwetyo bwebadde muwadanko nyingi naye finally bamaze ne baba nga bamunominatinze era nga kati candidate awedde emirimu mu kalulu ke tugenda mwaka 2026 agenda kuba nga afaafaagana n'abamu ku basajja awo naye jjukira ono muwadanko nyingi ku kadi ya NUP ekyaddondo East teyavuganyizibwa ababaka bangi abakwatidde NUP card mu kalulu ke tugenda mu wabula nga tebaavuganyizibwa kadi yaabwe yajja newankubadde nga baaveetingibwa wabula nga tebaavuganyizibwa kakati y'onoomu ku bo honorable muwadanko nyingi ekisooka akoledde nnyo abantu be Kyaddondo East era ne president gwe yasikira gwe yaddira mu bigere tatoma n'abamu ku bannayuganda bawangalira Kyaddondo East bavuddeyo emirundi mingi nnyo nga bakonfaaminga nti omukulu kyakoze tekibadde kitono oboolyawo bye biviiriddeko n'embeera ey'okwagala okumubuzaawo etategeerekese ebadde va kuki n'ekigendererwa kyabwe kakati nga sinnakuwa bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu n'omukyala amanyiddwa nga Robina Nabbanja kubanga kugambye His Excellency yakubye laale mu bitundu by'e Bunyoro naddala ekakumiro eri gye baleeta helikopita n'ebirala kakati olwalako olwaleero ayolekedde Buliisa ne Masindi alina byayogedde naye nga mu byayogedde abadde nga yanukula ebigambo bya Robina Nabbanja nga sinaba kubanga mbikuwa njagala nsooke nkuyiseeko ate mu district endala Honorable Wanikina Faustin abangi gwe mumanyi nga Masaaba bamaze okuba nga bamunominatinga era nga officially naye kati candidate mu kalulu ka 2026 agenda kukwatira NUP mu constituency emanyiddwa nga Butiiru. For 2025 and the 2026 elections, having fulfilled the requirements for the elected member of parliament, I, Nero Gilbert, being returning officer for Manafa Electoral District, pursuant to the Parliamentary Elections Act, Cap 177, declare Wanikina Faustin duly nominated as a candidate to contest for elections as member of parliament for Butiru constituency in Manafa district. People power. Kunga Wanikina kunga. Kunga Butiru kunga. Kunga Kyagulanyi kunga. Ra. This nomination does not guarantee to start campaigns, as we had earlier guided you that we would draft a campaign program and share with us for harmonization. You are not alone in that constituency, and therefore we must guide you on how you move, how you campaign, and adhere to the guidelines that we have so far shared with you, but we shall continuously share with you. In case you wish to address your voters today, after this nomination, get in touch with the DPC for clearance and for guidance to secure your people and your voters. This is your copy to show that you are duly nominated.
Olutalo ngaluwedde tuliyambale ngule tuliyambale ngule tuliyambale ngule olutalo ngaluwedde tuliyambale ngule tulizimba Uganda empya. People power, our power, our power. People power, kunga electoral commission kunga people power, our power, our power. People power. Hello. Hello. Yes, kakati oyo abadde Wanikina Faustin. Kakati olunaku olwaleero nga bwe nkugambye, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayolekera bitundu ebya Buliisa ne Masindi gyagenda okuba nga akubalaale olunaku olwaleero. Njagala okubaako ebigambo byenkuwa obiwulire bulungi nnyo, oluvannyuma tugenda kuba nga ate tweyongerayo ku nkomerero. Ngenda kuwa speech yonna oba press nga bwebadde ng'ayogerako ne bannamawulire, naye njagala osooka owulire bino, then nkuwe wakati awo ebya Nabbanja. Bwenva ku bya Nabbanja kakati ate ngenda kuwa ebya His Excellency ku nkomerero. Olw'omwoyo ogw'obutagumiikiriza nze nno sijja gamba nti obutagumiikiriza gwokka. Mu Luganda waliwo kye bayita omwoyo omutono. Bannaffe abasinga abatwegattako tebalina bye baagala kubanga bwe balaba nga tulina obuwagizi, bo abantu abasinga bo banoonya kye banajjamu mu buwagizi obwo. Obuwagizi buno si bwange ng'omuntu, obuwagizi buno bwa kirowoozo kye tukiikirira, era omuntu yenna yenna ayimiriramu ekyo kirowoozo abantu bamuwagira era bamuwuliriza. So gye tugenda tutambula, ekigambo time oba ebiseera kirungi nnyo kuba kituyamba okulaba abatuufu n'abatali batuufu. Gibadde emyaka 5, mu myaka 5 tuyize bingi nnyo, bangi abaali naffe naye nga bo baali balubirira bifo, era ebifo baabifuna, abamu ne basigala naffe, abalala ne babifuna ne balowooza nti batuuse gye bagenda, bo ne bava mu struggle y'abantu. Tukyagenda mu maaso, tuli sure ti bangi n'abalala be mulaba nga balinga abatuwagira bajja kutuuka ekiseera batutunde. Neffe tumanyi nti amazima ge tuyimiriddeko g'amaanyi nnyo, era nga bwe mulaba 2021 twalina obuwagizi bungi, naye ate kati bukubisizzaamu emirundi ng'ebiri oba 3 oba 4. So tukyagenda mu maaso, abali ku kituufu mujja balaba ne mujja balabira ku bikolwa byabwe, si ku bigambo byabwe. Temugenda balabira ku mataayi gaabwe, temugenda kubalabira ku luzungu lwe boogera, mugenda kubalabira ku bikolwa byabwe olwa Uganda empya. Our comrades, those that we started with, people power, but are no longer with us. Yes, some people came to join us because they want positions, others because of the opportunities that we have. Many got the opportunities and stayed, but others got the opportunities and they saw it as an opportunity to sell out. And yet some others did not get the opportunities and therefore they didn't see reason to be with us. Some people came to us because they want. Norbert Mao used to call them mail cards. I know that Norbert Mao is also a sellout, but even a dead clock is right twice a day. So maybe at that time Mao was right that they wanted mail cards. As we grow, we tend to shed off those politicians that look at us as opportunities to eat, that look at working with us as mail cards. We no longer deal with mail card politicians, we are dealing with revolutionaries, and we shall continue to reinvent ourselves. By the time we get there, we shall have the right people. Lunaku lw'eggulu bangaye yabaddewo, naye nze nabadde ndi mu nkiiko zange endala, nazze n'ennyonyi, abantu ne bajja okunnyaniriza wali ku nnyonyi. Kati olw'okuba abantu bamubuze, he wanted to take advantage, najja ku kisaawe ewali ennyonyi. Wabadde abantu abazze okukuŋŋaana olw'okulaba ennyonyi. Abantu be yazze nabo bonna abasinga baavudde mu bitundu birala. Yazze nabo okuva e Hoima, mwamulabye ng'alina mmotoka nnyingi ne pikipiki. Abamu baavudde mu Bende, abantu baawano abalabye Bobi Wine babadde bamulengera ku maduuka ng'alinga ekyapa. Kyova olaba abantu bamubuze, ekisaawe kibadde kikalu. Wano e Kakumiro kibadde kikalu. Yabuliddwa byayogera, nze gwe yatutenga manifesto ye. Nze Bobi Wine seesimbye naawe.
kakati njagadde nkuwe ku bigambo ebya Robina Nabbanja era naye nga yanokudde akakasiza n'okukakasa nti ye yayungula helikopita era nga helikopita yagenda mu kisaawe ye nga agamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu si ekisaawe mwe yalina okubeera so kutoka nga ate venue zino zibeera ku program era ziba nteeketeeke kiba kimanyiddwa nti wano wagenda okukuba olukuŋŋaana era wagenda okuba kakati mu bigambo byenjagala owulire wali nkulozezzaako buloza His Excellency nga tannasimbula kugenda Masindi n'ebuliisa asoose n'okunaakolayo ka short press conference asoose n'ayogerako ne bannamawulire mu bitundu by'ebunyolo era njagala owulire tebadde mpanvu nnyo era kampimpi njagala okawulirize bulungi nnyo kawa obudde kali mu ddakiika nga 10 dakiika nga 8-10 ogenda kukawuliriza era okamaleyo osobole okuwulira ebigambo byayogedde wabula mu katambi kano ayanukuliddemu ne bimu ku bibuuzo bye bannamawulire bambuuza ku nsonga z'aba Mathias Mpuuga abantu nga Baseggona abajja mu kibiina kya NUP wabula nga balina bye beeyagaliza ayina bwabyogeddeko njagala obiwulirize bulungi nnyo wabula nnyongera okutegeeza gwe eyandiyagadde okututuukirira ng'olina obuyambi bwonna ku nsonga yaffe eri tetusaba buyambi bwa data tetusaba buyambi bwa kintu kirala wabula tuli mu kugezaako kutereeza sisitemu yaffe tuddemu okuba nga tuweereza abantu baffe mu ngeri gye tusaanidde okuba nga tuweerezaamu abamanyi bwe tuzze nga tukola kakasa nga musobola okutegeera nti singa ebintu byaffe biba biri bulungi nnyo tutambulira ddala mu ntambula entuufu so kakati gwe atambudde naffe nammwe abazze batutuukirira ne mutuwa ku buyambi bw'enjawulo tubeeyanza era bwe tunaba tumaze okubitereeza tugenda kujja tutegeeze eggwanga nti kakati ebintu bimaze okuba nga bitereera bulungi nnyo abaana babanzikirizza okuba mentioninga nja kuba mentioninga abana batebakyagadde nja kutambula nga bwe munaaba musazeewo kubanga guno omukutu gwammwe Sebambulire Patrick nzemberawo ngamba weereza ennamba z'essimu zeezo era ngenda zissa ne wansi mu video zino ate tubeere nga tutambula njagala owulirize bulungi nnyo ebigambo bya president oluvannyuma lw'ebigambo bino nzije tubeere nga tweyongerayo bwe tunaba tutereezezza ebintu byaffe bulungi nnyo ngenda kubawanga update zonna nga bwe tuzze nga tuzibawe emabega ebibadde byakyankalanamu tube nga tubijjeewo tusigale nga tukuweereza ensonga nga bwe zirina okuba nga zitambula kakati wuliriza ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu president ate tubeere nga tweyongerayo wulira before we take questions from you. Kangezeyo mbibazo mu lunyolo. Tukusima muno abantu nywena ababunyolo twakira n'amaanyi ab'okutusagika n'okutwoleka gonza mwebale muno okusagika yesterday Urani yaife empango enkoto musati Tobinyi Stadium kiro kino tukumaliriza trail yaffe mu Bunyoro then after tugende Masindi then tomorrow we shall be proceeding to London. Thank you very much. Badenya kala kugamba Uganda na Uganda ya Katonda. Thank you very much. Twebaza timuzi zaffe olwa discipline ngabwe mulabye obukakamu kyekisinze otutambuza obulungi twabona okubeera disciplined okukuuma amateeka ku kkubo obutaziba kkubo newankubadde tuli bangi nnyo okusanyuka naye nga tusanyuka musanyu tunafunayo obubenje bonna bonna tunafuna kulwanagana newankubadde poliisi etuzibira amakubo naye ne bwe tuba tuyise tuyitawo nga tulwanagana nabo tufubye nnyo nnyo okwekuuma okutalwanagana n'abasirikale newankubadde tubadde tusomozebwa okugeza Nabbanja yaze n'alandinga ennyonyi ya poliisi mu kisaawe twabadde tulina okubeera oluvannyuma of course lw'okulagira abantu nti tebava mayumba gaabwe n'okubatiisatiisa n'okuteeka abasirikale n'abamagye mu bitundu byonna byonna ogezaako okanga abantu baleme kujja kutubagira ne tubeebaza olw'okukuma ne batatiisibwatiisibwa era nga mu bwalabye abantu baabuddeyo ne batwaniriza n'amaanyi mu bitundu bya Bunyoro byonna byonna twabadde era mukyala Nabbanja nagenda maaso mumanyi bwali okuswama naye ffe nga bwe tuze tubagamba nti tuli bakuumi ba mirembe era tugenda maaso nga tukuuma eddembe naye nga tetukkiriza kunyigibwa mu ttooke nga tweyagalira mu ddembe lyaffe bituweebwa ssemateeka nga tukola bye tulina okukola kuba buli kye tukola kiri mu mateeka. Maybe I should say this in English as well, that
even with the efforts of Museveni's Prime Minister Nabanja to block our people from coming to listen to our revolutionary message of change, people went ahead to defy her illegal and senseless orders. She even went as far as landing a police helicopter in the field where we were supposed to address people and intimidate, tase them with tasers. We were able to overrun all that, of course, non-violently, and we thank the people of Bunyoro. Today, we head out of Bunyoro after Odisa and Masindi. Thank you very much. With me and with our candidate for the region, maybe if you would like to ask questions either to me or to them, I'll take 2 or 3 questions before we proceed out. Thank you. Mu Bunyoro ebyetaago byabwe byawukana nnyo na by'Abannayuganda abalala. Enguudo z'omu Bunyoro nnyonoonefu nnyo ng'era enguudo z'omu bitundu ebirala gye tuyise. Mu Bunyoro bwavu bungi, mu Bunyoro abavubuka bangi nnyo tebalina mirimu. Mu Bunyoro abantu bagobeddwa ku mataka gaabwe bangi nnyo. Mu Bunyoro ebirime byagwa ebbeeyi. Bunyoro baagala nnyo okufuna nabo ku kyobugagga kyabwe eky'amafuta. Nzize nga nkyogerako nti okufaananako n'ebitundu ebirala ewava gold naye ne batamufunamu. Wano amafuta agaazulibwano naye kyali kirina okuba ng'omukisa ate ekyafuta ekikolimo kuba abantu bakuba ku mataka gaabwe eyo ewasima amafuta n'eyo pipeline gyeyita eya naye twabasuubiza nti mu gavumenti empya bajja kulowoozebwako. Gavumenti empya okufaanana ng'amateeka agakwata ku byobugagga eby'omutaka naddala amafuta mu nsi endala nga Nigeria, nga Nigeria, yes, nga kubanga kyeya Samara Machel, Mozambique n'amawanga amalala. Amateeka galaga nti waliwo omutemwa ate okuwera ewamu gugenda paka ku 13%, awalala guli ku 10%. Kwegamba ekifo ekyo ekiba kizuuliddwamu ebyobugagga eby'omutaka naddala Bunyoro amafuta nakyo kiganyulwemu. Ebyo n'ebirala bingi nnyo twabibasuubiza abantu b'e Bunyoro. N'okusingira ddala balina okusooka ne beetakkuluzaako gavumenti ey'ababbi ne baleka gavumenti ey'abantu abeesimbu nabo ne basobola okufuna mu byobugagga byabwe. I don't know if you want me to put that in English. Thank you very much. Yeah. The concerns and challenges in Bunyoro from the rest of the country. Like the rest of the country, Bunyoro has terrible roads. Like the rest of the country, the children in Bunyoro in primary are not going to school because teachers are on strike. The education system is almost collapsing. The healthcare system is sick itself. In Bunyoro, like the rest of the country, many young people are unemployed. But most importantly, in Bunyoro, people are complaining about the blessing of oil that has been turned into a curse. And indeed, they are complaining because they know, like I've been saying many times, that these are equally smart brains. They are first world brains stuck in a third world country. They know that other countries like Mozambique, like Nigeria, are getting a substantial cut, a substantial percentage of their natural resources, of their fuel, to benefit locally. And we promised them that in a new Uganda, that shall no longer be a dream, but it's going to be a reality. Your Excellency, I'm speaking in English because my Uganda is not, or I use it will be in position to grasp. Your Excellency, a Kyangekiri National, ukaba notandika people power ukaba na group y'abagenzi bawe bane babiri DP na handi baitu kuoleka like the Matthias Puga, the Segonas, and the others
hati na mbeto waika utandikigena n'ubagugaho n'ubateesula abantu okugamba okubulwamu omutima okugumisiriza. What is your take on that? Webale nnyo nyikiriza ekikaguzo kyawe kigarukemu mu Luganda. Yes, ombuziza nti bwe twatandika people power twatandika ne bannaffe bangi nnyo naye bagenze bakukongokako olw'omwoyo ogw'obutagumikiriza. Nze eno sijja gamba nti butagumikiriza bwokka. Mu Luganda waliwo kye bayita omwoyo omutono. Bannaffe abasinga abatwegattako nga balina bye baagala kubanga bwe balaba nga tulina obuwagizi bo abantu abasinga bo banoonya kye banajjamu mu buwagizi obwo. Obuwagizi buno si bwange ng'omuntu, obuwagizi buno bwa kirowoozo kye tukiikirira era omuntu yenna yenna ayimiriramu ekyo kirowoozo abantu bamuwagira era bamuwuliriza. So gye tugenda tutambula ekigambo time oba ebiseera kirungi nnyo kuba kituyamba okulaba abatuufu n'abatali batuufu. Gibadde emyaka etaano tuyize bingi nnyo bangi abaali naffe naye nga bo baali balubirira bifo era ebifo baabifuna abamu ne basigala naffe abalala ne babifuna ne balowooza ne batuuse gye bagenda bo ne bava mu struggle y'abantu. Tukyagenda mu maaso tuli sure ti bangi n'abalala be mulaba nga balinga abatuwagira bajja kutuuka ekiseera batutunde. Naye ffe tumanyi nti amazima ge tuyimiriddeko g'amaanyi nnyo era nga bwe mulaba 2021 twalina obuwagizi bungi naye ate kati bukubisizaamu emirundi ng'ebiri oba esatu benda. So tukyagenda mu maaso abali ku kituufu mujja balaba ne mujja balabira ku bikolwa byabwe si ku bigambo byabwe. Temugenda balabira ku mataayi gaabwe, temugenda kubalabira ku luzungu lwe boogera, mugenda kubalabira ku bikolwa byabwe ku lwa Uganda empya. In English, thank you. You asked me about those that we started with people power but are no longer with us. Yes, some people came to join us because of the opportunities that we have. Many got the opportunities and stayed, but others got the opportunities and they saw it as an opportunity to sell out. And yet some others did not get the opportunities and therefore they didn't see a reason to be with us. Some people came to us because they want us. We no longer deal with meal-card politicians, we are dealing with revolutionaries. And we shall continue to reinvent ourselves. By the time we get there, we shall have the right people. Tujagena Maso, the people that push that propaganda, many of them are from where I come from. I'm from Buganda. NUP is a national political party. That's why when I'm in Bunyoro, I am Tabasi. And I have Bakuyange Arari. When I'm in Busoga, I am Ngobi. When I'm in Acholi, I am Mogenga James. When I'm in West Nile, I am, various names. Why? Because we are national people. Uganda is not made up of only Uganda. Uganda is made up of many people, of many tribes, and we respect them, and we shall defend them and protect them, and they shall have equal rights. No single tribe will be superior to any other.